Ebbanga libadde lyetoolodde nga akakiiko ka paalamenti ak'ekikula ky'abantu kakubaganya ebirowoozo butya olulimi Oluswayiri bwe luyinza okukulaakulanyizibwamu mu ggwanga. Ebimu ku biteeso ebibaddewo kwe kufuula olulimi luno olulimi lw'eggwanga olw'onno lusobole okusomesebwa ku buli mutendera gw'ebyenjigiriza n'okwogerwa mu ofiisi ez'enjawulo nga luyambako Oluzungu. Kyokka abamu ku balina okusobozesa kino okubaawo gamba nga Minisitule y'ebyenjigiriza egamba nti ebbago lino lisanye lyongere okwekennenyezebwa n'okusingira ddala okufuna endowooza z'Abannayuganda. Twetaaga nnyo okulaba nti omukisa guweebwa Bannayuganda bangi beebuuzibweko nga naffe twongere okufuna basobole bagende beebuuzeko ku bantu ba stakeholders nga kuvaayo na bbiiru yennyini. Kitandise tutya era tukitunze tutya ne kikwatayo kubanga teruzze kuvuganya Luzungu, ruzze kuyambako Luzungu. Woteesa akagambo k'Oluzungu osobola okuteekako stroke council. You get my point? Naye ensiba nga Abaganda bagamba nti ensiba mbi eddiba mbitere. Okusinziira ku bakulembeze ab'enjawulo, ebbago lino terina minisitule yeetongodde mwe lirina kuba nga nabwe ekitebwe lirina baliyisiddwa ebizibu bingi ebiyinza okubaawo. Minister responsible for this bill taliimu, tali specified. Ninga ataweebwa emirimu mingi gyagenda okukola omuli n'okupromotinga olulimi bintu binyo bikulu nti bwetudde tugamba nti obuntu obwo bwetaaga tubulongooseemu. Ereetebwa Ministry of Gender, which wouldn't be bad nti olw'okuba it's a culture naye ani asomesa ennimi n'abaana? It's Ministry of Education. Ministry of Education yerina curriculum, yerina kino na kino. Lwaki tugireka ne setting ekintu ekyo? Bagamba nti okwagala olulimi luno luba olw'obuwaze eri buli musomi si kintu kya kubuukira, enteekateeka ennungamu erina okukolebwa. So kiba kikulu okuba nti bano abakulu bombi baddayo ne batula mu cabinet ne bakkaanya ne bamanya nti kino ekireeteddwa kigenda kuyamba ggwanga. Ne bamanya nti tukireese okwongera ku bulungi bw'ekitini naye addressinga kino ne bamanya ekizibu kye ba-addressinga. Ate n'ojja okola ensobi bw'oli okonvinsinga cabinet mwagati ati walina kasente keetaagisa certificate, financial certificate of clearance eraga nti tewali implication ya sente yonna eyingiramu. Naye baminisita abazze n'abalala balaga twagala okweestablishinga kino, twagala staff ku local governments. Wadde guli gutyo babalwanirira olulimi luno okusoosowazibwa bagamba nti gavumenti tesaanye okusumagirira mu nteekateeka eno kubanga Bannayuganda basanga obuzibu bw'amaanyi okwogerezeganya n'ensi endala ezikozesa Oluswayiri naddala bwe gutuuka ku by'enkulaakulana. Lwaki bw'oba otambula ovudde mu Uganda ogenze mu mawanga ag'enjawulo kiba kizibu nnyo gwe ng'Omunnayuganda okubanga oyogera bw'oba tomanyi olulimi Oluswayiri. Agnes Kunihira akulira akakiiko kano ategeezezza ng'ebbago lino bwe ligenda okuddamu okwetegerezebwa nga beebuuza ku bonna bekikwatako. Buli sekita erina byekola era mu tteeka lino buli sekita erina kyegenda okukola. Local government erina okukola emirimu gyayo nga local government. Education naye ejja kutunuulira Oluswayiri nga subject gye basomesa mu masomero gaabwe kuva mu primary paka mu universities nabo bajja kitunuulira mu ngeri. Ate yo Ministry ya Gender etunuulira akakiiko yenge ekwatibwako okukulaakulanya ennimi ne culture naye katunuulira mu nsonga ndala. Singa ebbago lino liba litereezeddwa lisuubirwa okwanjulwa eri paalamenti sabbiiti ejja mu lutuula lwa Yeggulu. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.